ekyaliwo ebisinga ebingi ku ebyo ensonga nazikwasiza looya wange mpozi kyemwagala okutegeera mbeera ki gye ndimu ng'atali munnabyabufuzi wabula nga comedian sikyo. Ku nsonga eyo Bannayuganda amazima bagamanyi. Bino tebiriimu nti kinti oba ki, embeera gye tuli mugimanyi. Naye nze kye mbadde nsaba ku kintuuseeko nenfuna chance nenfuna abampositinga amaanyi g'abantu ne gabaawo nensobola okubaako nga wendiko naye kati mulowooze ku abo abantu be batamanyi abakwatibwa buli lunaku ababulwa okitegeera ku byantuukako nga nze amazima mugamanyi naye olowooza mugenda kufuna ki muganda wange bino ebintu okuleeta amazima direct temugenda agazannya nga womanyi nti twagala nnyo bye batugambye tetwagala kufuna amazima matuufu e Uganda mwagala nnyo mmanyi ebyo bye babagambye bimwagala okuwulira kitegeere naye nze Sam mu mbeera gye nayisiddwamu ndi Munnayuganda nakoze vidiyo eyeetondera abo bekyakosa saaba abali ku sayidi yange wekiba kyakosa ng'oli sayidi ya mukama wange Alex Mwangi gwe neetondedde era vidiyo ezo nazitadde ku mukutu gwange ogwa TikTok kwe nateeka eyandeetera obuzibu nenteeka ne ku Facebook ya Okanya Sam seyadda Mighty Family kuba ekintu mba kikola nga Mighty Family kyandizingiddemu Robert Obange era ku YouTube yange baataddeyo ogamba nti eno yaleeta obuzibu Alex simubanjangako ng'omwana mwegomba simulinaako buzibu newankubira essimu mpulira ng'oba ani ankubidde mu bantu bempa ekitiibwa Alex yafudde Mighty Family ekyeri era Alex abadde akolakola bugundi ng'atuwa akasente akatubeezaawo okiwulira siina buzibu apartment eno gyolaba ne landirodde wange andaba ngisasula akakadde kamu buli mwezi akakasa mangi omwezi guno gwembuze wiiki emu sijja manja naye naawulira nti bankanze nkoya abasirikale ewange va ku nju zange lobby asula ku apartment eyo gyawansi nze kuyawa buli gundi ngisasula emitwalo 5 landirodde wange okakasa omanja ntuuka okwekweka ntuuka okulya mu Alex oluko wa Comedy Store Alex yankubira essimu olwa vidiyo bingi n'ebye sitapositinga nga Alex abyogedde nange naye ng'omuntu neebuuzaako ku bannange ne baŋŋamba buli kisimu ekkubirwa girikoodinga ogimpe for security okiwulira era amasimu ge namuwa ebizibu obantuukako bye sitasobola kudda ne nti nnyumye kuba nina gwe nabikwasiza agenda obirondoola Alex yankubira essimu naŋŋamba ebintu bingi nga ŋŋamba okuggyayo ki nga ŋŋamba okuggyayo vidiyo zange owulira nga ŋŋamba okuggyayo vidiyo zange ze nakoze okiwulira kati luvannyuma nnyo nembuuka ne mu recording engeri we sitabeera na lobby owulira ate n'emikutu abagivuga balala ne recording akawodi yako ne kasindika muganda wange lobby ne mugamba owulidde Alex waayogedde olaba atukubidde bw'ati vidiyo tuziggyeyo olobby naŋŋamba vidiyo ezaatambudde tuziggyeyo tutya kyaŋŋamba ekirikuwo ng'omwana ng'ambuulira ekigenda mu maaso kye nnina okukola owulira kabibe nga bingi oba bitya yali abikozesanga muzadde nga ŋŋamba naye nange nalina osigala ku kyendiko sigenda kugamba nti okuva bayimiriza ebintu bino Comedy Alex Mwangi Comedy yali alina kyatuwadde bwe tumala linnya ku stage ye n'atusasula tumala kola kitegeeza talenti yange mala gimutwalira golooza Alex alina kyanjagaza ng'ogyeko Comedy avaamu naye nga tebabakwatanga lwaki si bingi audio ya Mwangi nga ndabula nti osusseewo lwaki nasusseewo ayinza oba yali asitwalinga Comedy Store nze asinga Dr. Tio okuvulungutana ku store gyo ng'ayogera ku byobufuzi nze amusinga guno omulembe gw'abavubuka ekyomuvubuka kiwulikika nedda webanga sitandi kale bawambe bebekulu akeere nga amiisinga
osome ku komenti z'abantu osome ku zaani saawa zino bawambe Ronald Mayinja webanga sitaani kyenyinza obagamba amazima kyembagaye nti mugamanya amazima kate mwagala wulira